Bannakibiina kya NRM mu ggombolola y'e Makindye wano mu Kampala beegasse ku banna NRM abalala bonna mu ggwanga olwaleero batongoza obukiiko obw'abantu 603 okuva ku buli kyalo obugenda okunoonyeza Museveni ne bannakibiina kya NRM bonna akalulu. Bano mu kutongoza kaweefube ono basinzidde wali emuyenga ne bagamba nti kabeerubaale kabe Katonda ku luno ab'oludda oluvuganya wano mu Kampala tebasobola kubayita kulitalaba. Chetuyita grassroots mobilization nga tutuukira ddala ku muntu owa wansi kubanga abantu betuyitayo be bali betugamba nti be ba zone leaders oba branch leaders. Fe NRM buli kyalo kirina chairman n'abantu be 29 be bantu 30 naye mu kyalo omwo era mulimu n'abantu baffe abalala abalondebwa ku for example Women Council inayo abantu 5. Yasina Omaro era ng'ono yakwatidde NRM bendera ku kifo kya mmeeyo w'e Makindye agambye nti ku luno enteekateeka y'okunoonya akalulu ey'okukolera awamu wakati w'abakungu okuva ku kitebe ekikulu ekya NRM ekya Ddondo n'abakulembeze ku ssaabawagizi okuva ku byalo egenda bakolera ddala bulungi okwawukana ku bibaddewo bulijjo nga bamu balya abalala nga bo balaga ngalo. Buli kyalo abantu 63 bajja kumobilizinga akalulu ka president na NRM. Mobilization strategy luli tubale tukozesa abantu 3 kati tugenze ku 6 mu 3 buli omu aleete 10 oba 5 oba 6 tutandika n'ennamba gye tulaba etuwa obuwanguzi. Bano era beeyamye okukolera awamu mu kunoonya n'okukuuma akalulu kw'ossa okwewala ensobi ezaaliwo mu kalulu akaayita ak'abawanguzi ab'oludda oluvuganya. Ye strategy ye tuliko ate mulundi guno baze ku ground, baze kuki ku ground ku byalo interaction eno kati etuuka ku byalo direct contact ate egenda mu byalo luli basekretari wadde batambula ne tiimu yaabwe naye kati si bwe kiri kati bajja tiimu bagikolera mu ki mu byalo enjawulo ate erina meaning ate bano bajja kukuuma n'akalulu ka president. Kibalizi John, Chris Semalumu Semakula, Beg Television.